Ogenda n'obeera mu relationship n'omuntu n'ozaaliramu omwana oba abaana ne relationship eyo neetagguka neetakola makulu era embeera neebalema okukwatagana okakananga mwawukanye. Waliwo emyaka gy'osobola okubeeramu nga si kyangu kyagamba nti kati kanneesonyiwa ebyalaavu kambeere n'abaana bange nkuze baana. Mu myaka gy'oba olimu ogenda okwekanganga era kiwunzika ozze mu relationship endala. Eriyo abasajja abayingira mu bulamu bw'abaana bayite ba step father ne babeera ab'enjawulo. N'ogamba wait a minute. Omusajja ono abadde na wa mugaso nnyo okusinga omusajja gwe nazaalamu abaana. Waliyo ba step father nga osooba n'otomera eddebe. Katuwulire sister byayogera ku step father mama gye yafumbirwa ng'alina okugenda n'abaana. Twazaalibwa abaana bana mu taata omu naye ye yafa, nze ne mwana wa kusatu. Twali tuwera ku Salama Road nga tukyali bato nnyo ng'olwo mama wange yayawukana dda ne taata wange. Waliwo ebyatuukawo kale ne baawukana ne tudda eno e Makindye ne tubeera awo mama waffe ng'apangisa alinawo ka bizinesi ke yali akola nga tuli bulungi. Pange ebyo ebiseera nali mu P1. Kaakati lwali lumu ne wabaawo omwami yajja. Omwami yajja kale bano kaŋŋambe nti ababuulira enjiri batandika nga babeera ba mukwano ne maama wange. Jjukira ne maama yali mulokole, tuli balokole. Nga babeerawo ng'abuulira ne maama wange enjiri bwe bagenda bwe bakomawo. Ekyavaamu ne beeyagala ne bafuuka mwami omukyala ne kati bakyali. Kaakati nga naye atandika kubeerawo twali tubeera ewaka waffe nga tubeerawo mama agamba tutandika muyita ani taata nga tumuyita munnange. Tutuuka ennyumba ng'eremerera maama wange kubanga kale batuuka nga ebizinesi tebakyagiwa nnyo budde ababeera mu kugenda kubuulira njiri ya Mukama. Kaakati ng'ono omwami ng'agamba maama ng'awo maama afunye n'olubuto omwana asooka ng'amugamba tugendagenda emukono ewa maama we waabwe wono omusajja tutandike ebeera eyo nabo. Maama agamba okay. Nze yasooka okugenda ne mukulu wange omulenzi gwenzirako ne tugenda ne tubeerayo ne batulekayo. Oluvannyuma ne banonona mukulu waffe ddala n'omutanzirako ne tubeerayo eyo. Maama n'azaala omwana asooka muono omwami. Ne tubeerayo mpolampola ng'awo ndi mu P3 n'ensoma. Bwe natuuka mu P4 nayo ne ngisoma. Kaakati tutuuka mu P5 nga batwala eyo Katosi nze ne mukulu wange ddala omuwala, mukulu waffe omuwala ddala nga batwala e Katosi awo yali mu P7. Kati awo nze nali ntuse mu P5 ne tusoma embeera naye nga mbi nnyo gambi. Ati ffe ne tutuuka nze ne banzigyayo nasomerayo ttaamu 2 by the way. Embeera mbi navaayo nkoze. Jjajja wange azaala maama n'amugamba tomuzaayo omwana, tomuzaayo mpozi ng'oyagala afiireyo. Kati ne bagamba ali mu P7 yasooka amale ki Piero iwe then akomewo naye eno. Kati nze mukulu wange ne mulekayo yekka nenzirayo eno wono maama wono omusajja nensoma P6. Waliwo awo ebyabaawo. Maama wange kale yatuuka ekiseera maama we ng'amuyita agende ewakaawe amulabeko. Maama n'amalayo ndowooza nga wiiki emu. Kaakati twali baalinga basala emiti nga tugisomba nga bookya bino ebintu by'amanda kiba kiyita bakiwokero nga tutema emiti. Omusajja nga ngamba
ogenda kumperekerako wa mu tawuni ekiro konze kale taata nga twamumanyira naye tumuyita taata ng'embeera twagigomera konze kale nga tutuuka ekiro kati twalina bo baali basula eri mu nnyumba entono kati ffe nga tusula eno mu nnyumba ennene waliwo ennyumba bbiri bo nga basulamu eri waliwo awo ennyumba kati ffe nga tusulamu eno main house ne maama we n'abaana abalala awo kati kweyo ennyumba kwaliko akayumba akatono nga mubasiba embizi embizi nga tetutisuza wabweru kati nga ngamba yali mugezi yaddira bakulu baffe ababiri n'abatuma mu katawuni akaali awo yalina byeyabatuma awo ati nze nangamba ogenda kukwatira ki ogenda embizi yali nkulu nnyo kale ng'etiisa agamba gogenda beera emabega nze mbeerewa mu maaso nze mbeere nga ngimugoberako nga wetugiyingiza ng'agiyingiza ngatuuka indaba tetugenda mu tawuni gye yangambye muwerekera saabifaako nembeerawo nagenda olaba nga aggala oluggi neŋŋamba yi nga sibitegeera awo nali mu P6 nga nkuze awo nali nkulidde ddala kubanga awo mu P6 wenna bakiyita kuzza mukono mabega wennaguddizaayo neŋŋamba yi omusajja ndaba aggalawo neraliikiriramu nangamba tuula waleka obuliri nentuula naye n'atuula n'atandika okumbuuza ebibuuzo ebintu kale by'abakyala byonna nebimugamba nga we mubimanyi yonna n'abimbuuza nagamba nga kibi neyambuuza n'okumbuuza wadza omukono emabega konze nangamba nga kibi nangamba yi kibi nensirika bannange nga ngamba omusajja oyo bane nali mutya twali tumutya nnyo naddala nze ate nga nti emiggo yalinga atukuba bayirawe yatukuba emiggo nakuviira ddala nga tukyabeera ewa mama waffe atukuba emiggo nga mpulirira ddala bubi ate nga ne maama nga bwomanyi nga simanyi nga kugamba galamira bakube okkiriza nga nze simanyi nakumanyi nga batukuba kibooko munnaye nga ngamba okkiriza mbwa nyambeko tukole ki anyambeko nkyalira ensiko nga nsooka ŋŋaana mukwano nga ŋŋaanira ddala nga ngamba nga nkimanyi nti nkubanga already nali mukulu nga ngamba omusajja takkirizibwa kukola ki kuyambako omwana muwala nga ntya mama wange taliiwo tuli mu family just twagigendamu bugenzi nga ntya nga ngamba ekyavaamu nawe nga nkola ki nga aneebasa ku buliri nga nzigyamu nnika yange ng'atambika mukwano yakolawo ebintu bye yabikola naye kale ekyanyamba ndowooza mukama yanteekako ekisaa kye munnange teyanyingiza gundi bwe bakiyita kusundula vanira we mpulira bakyogera teyatundula naye nga kale nga bw'omanyi yankwatirira nempulira nga mbikooye nemugamba nemusindika naye manyi agenda kukozesa amaanyi kubanga nali ntidde nnyo ng'omutima gukuba nemugamba kintu kimu taata nyamba tonkuba nga ntidde nga nagakabasigalina wabula ndowooza oba ekintu yakwatibwa kisa mu mutima n'andeka nenziruka emisinde nava ku kitanda nenziruka emisinde nenzigulawo ekinyoro nga manyi agenda kungoberera saayambala nangatto zange nenziruka kanika kange panene nakajjawo naye okuba n'olwo ekintu ekyo tekirwako nenzigulawo emisinde nenziruka emisinde nayita nammanju w'ennyumba
kati ono jjajja waffe kwanza nali oyo mama we nali nze nsula mu kisenge naye kozi ne kabebi awakamu nenzuluka musinde kati yawulira nzuluka nambuuza yiki kyobadde kinemugamba embizi ebadde ntumedde nga we nabagambye yali embizi yalina amaanyi nangamba yiye ng'olabye nga mpulira omutima gunkuba nali sinaba nakunaaba nga nkwata nga nesibira mu buliri tewali n'omu yakimanya teri n'omu akimanyi teri n'omu alikimanya kyemmanyi teri n'omu gwe nali nkigambyeko omusajja mu butaswala bwe kati ono omwana omulala nzirako muganda wange nzirako n'amuwa bino ebizigo bya tiptop n'amugamba genda ewa ajje ewange yayogera erinnya ajje ewange muyigirize mbu byava okunjigiriza bana nawulira nga afa nenkita nensoma mama wange byadda naye siina kye nayogera ekirungi kale teyankozesa naye kale yankwatirira yantoga nenkita nensoma P7 nengimalako tutuka mu 2018 awe natulira P7 yange tutuka mu December jjajja okuba essimu jjajja azaala maama tujje tumulabeko naye yali abeere n'okusalama road akati baali balina genda bakulu bange babiri omuwala n'omulenzi kati ono omusajja naye ndowooza ye yali amanyi nange niyenderako naye nga maama tayagala ngende kubanga bali talina genda muyambako ku mirimu nga ntuuka nga maama ngamba ogenda sigala nakaaba amaziga nga mpulira enaku nga baganda bange bagenda kundekawo naye nengoma kati ono omusajja n'alemirako n'agamba omwana muleke naye akole ki agende ebyo ebiseera tata waffe atuzaalira ddala yali akyali nawo nga nkaaba amaziga maama ng'agamba tagenda genda ko oli muleke agende ekyavaamu nga nange ngenda akati nga tutuuka tugenda ewa jjajja waffe yazaala maama tutuukayo ewaka tumala bulungi nnyo yali twali tugenze kulya naye Christmas twagendawo nga 23 netubeerayo ewa jjajja tutuuka okudda ewaka nga kubanga twagenda okuvaayo nga negundi zikomyewo nga zikomyewo results za Piero anayise bulungi jjajja ne bagamba ono omwana asigale eno atandike essomero eno asobole okubeera ku standard y'omu kibuga bwali buzibu bw'amaanyi baateesa bulungi naye nga maama tebamugambye noono omusajja tebamugambye kale gwe tutwalanga taata tutuuka bakulu bange baddayo ewaka baatuukayo mbukiro ng'omusajja babuuza munne mwaliwa nga babimunnyonnyola byonna n'abagamba mugenda kukwata ekkubo muddeyo si yatuzaala nga maama agamba abaana baddeyo essaawa zinene omanyi gye bava baliriramu tubeera mukono gy'abagamba okudda eno kusalaama ng'abagamba kale mwebake enkyenkera mugenda kera mugende mu munono abeebaka akera ku makya nga bagamba ngenda mwenonera kati omukulu ono mbungajja kubanga kale kiri bwe kiti jjajja wange naye yalina bizinesi ku Salama Road naye nga kale tetusuula okwo kwennyini ku Salama nga tusula eno Busabala Road naye nga ku Salama already jjajja wange yali amanyikiddwa ng'omusajja ajja ng'agenda ewa chairman nga aloopa omusango jjajja yalemedde omwana we talina kye yamugambye imagine omwana sinawuwe ng'abeerawo nga tubeerawo omusajja mbugakola olutala ajjana n'omwana we wa eno ewa jjajja jjajja nga bagamba kale tumulinze ne bamama wange abato ne bakojja bange kakati jjajja nga ngamba omanyi kyoba okola yambuka waggulu tata wange yali asula eri waggulu ente gye kuzanta kankyogere gye yali abeera eyo agyasula jjajja n'angamba kwata ekkubo oyambukeyo waggulu obeereyo ewa tatawo weekweka eyo tovaayo ojja kudda edda
nze kale nga nyambuka waliwo n'omwana omulala nga mperekerako nga twambuka nga mbere tata wange nambuuza ate ogubadde ne mugamba biki ebyo nembimunnyonnyola nagamba beera wano eno tubeerawo mpaka tetwaddayo ekawungeezi olwo ne luggwa nanyiyigira oyo omusajja kati tutuuka nsoma senior 1 nsoma senior 2 ngaawo omanyi tosobola beera bamuto nga tolina kyobayamba ate nga bakuweera kubanga waliwo mama wange omuto yali akolera kale right now gye yali akolera yali ali eno Dubai ate nga yanyambako munange ku fees oluusi jjajja wange webityo kati nga mbeera ku weekends bwezityo nga nina okumuyambako munange nensoma kati bwe natuuka mu senior 3 yajja natuuka n'agira ekirowoozo mbu ngende mu kifumbi y'emikono neŋŋaana kale nga sibyagala nga njagala kukola kikusoma kati already nina mpeerera kati ate njukira nga mpeerera muwala we n'akola ki n'abiriramu muwala we ne mutabani wa waliwo kojja wange awo omuto n'abimuliramu namugamba ne kati nga baagala mbu ngende mu byemikono mu senior 3 awo neŋŋamba nedda saagala kati kyesibagambye Mr. Sozi nali it was I think 2019 nali kati ku weekend nali nga nzija eno kubanga nali nga nsomera eri Busaabala kati nga ku weekend nina okujja nyambeko kojja mu dduuka mama wange omuto yali yateekawo edduuka awo era ku Salama Road kati nga nina okujja nyambeko nga kojja kubanga ali ku university nga naye asoma nga nina okujja muyambeko okutunda edduuka Saturday ne Sunday Monday mpaka ne Friday nga ngenda ku ssomero netubeerawo awo nga nkola kati mu 2019 newabeerawo omuvubuka yajja n'atandika awo kale n'atandika okunjogereza netubeerawo nga bw'omanyi kale nali siri nnyo ku bintu by'abalenzi olunaku lumu waliwo eyaliirako jjajja n'atabuka nnyo waliwo yamugamba kojja wange bwe yakomawo n'abimugamba byonna mwalawo ali mu basajja biki ayinza n'okuba sente ziwa abalenzi sente z'edduuka kojja n'atamba nnyo nga bumanyi n'agamba neki kyesikuwa mwana gwe ne kale nagiramu kyannumamu neŋŋamba omulenzi ono kanimwesonyiwa munange nga gwe gwali gusoose n'okwagala ebyo bwebityo nemuta omulenzi n'agaana okunta netubeerawo kati tutuuka mu 2022 nga neesuulamu akajja bangu nga mbagamba kati nno ngenda wa maama wange ne wa maama wange wa gye baamubudamya nange simanyi kikyandiko munange nga nteesa ne mukulu wange kamugamba nze ngenda kuba nalinamu ku ssente zange ate nga nono bali omuvubuka nga naye ampaayo ku ssente nga bwebimanyi bwebyo nga mugamba nze ngenda kudda wa mama wange nga n'omuvubuka ngamba wama kyoyagala genda omale seniyafo olyoke olabe ekyokuzaako ngamba nnyonnyola mu bajjajja ngamba zisaga agenda mu byamikono wabula kyengenda okukola kwe kuddewa wamama wange olutalo lwali lungi lwali lunene ate nga jjukira ne gyenzira already banyiigira dda buli omusajja yanyiigira nga nkubira mama wange essimu nga byonna bimunnyonnyola mugamba negayirira ku taata nsobole okudda ewaka nsobole okumala seniyafu at least mama wange agamba tofaayo ngenda bimugamba byonna abimunnyonnyola oli ng'akkiriza ng'agamba omwana gye ngendayo awo kati nagendayo mu January 2023
byonna byaliwo mu 2023 nenzija ensoma senior 4 yange kati tuba tumaze we bati ebibuuzo ndi waka mama anoonyeza kyakola twali yalina mukwano gwa mu kyaki amugamba omwana wange njagala ayige at least eky'omutwe amugamba oba nviiri oba ki omukazi amugamba yi omukazi alina saloon naye ng'ate ewuwe bambi tewali space amugamba nina mukwano gwange nja kumutwala yali akolera mu kibuga nga tulindako ye kale kati twali tuli awo twali tulina gye tuva ne maama ne taata jjajja wange n'akuba essimu posi yanirabidde bagamba taata wange yafa mu 2019 ye yamala n'afa taata wange anzalira ddala kati twali tutambula kati ajjako essimu gamugamba kati omwana amaze osoma kiki ky'omutegekedde mama mugamba tulina gye twafunye gyagenda okuyigira emibiri nga jjajja mugamba ye naye nze kyembadde nteesa waneno wano mama wange omuto we yali akolera kati waliwo era omulala mama waffe omuto nga ye akooye okukola gagamba omwana oyo wandibulese najja eno ne tugoba ku byebweru ajja asobola okukola sente tomanya ayinza obuvaayo lumu n'azimba na salooni eyo wanaddamu n'asoma naye n'ayiga n'atandika okwekolera nga ye amaama akkiriza omusajja oli ayagala buli kimu mukimusoose mumusoose mu buli kimu ng'ate nga tutambula ne maama nga tutambula tutuuka waka tulimunnyonnyola omusajja yalinnya Kwerima n'agamba oba bagamba yalumwa Kwerima n'agamba talina gy'agenda omwana agenda kati nno y'omusajja yali ayagala nzireyo ne ku HSC okitegedde nga ndaba ebintu kale byakumala budde okitegeera byakumala budde tubeerawo n'anyiga nnyo nga takyatunyega yendendere omwana talina gy'alaga nga nze ngamba mu mutima ngenda ng'ate already ekintu kale kijja ne kikomawo ekintu kiri kye yantuusaako mama wange talina nakyamanyi talina kati nga mugamba ngenda kale nga tumukakkanya tumugonzaawo bambi gakakkana nga mama mugamba omwana agenda kukola sente abatali gamba nti oba bamusindise mu bufumbo oba agenzeewa agenda kukola gakkiriza nga bansabira awo bambi twasaba n'ennya eziddiwa mu kibuga ewa jjajja wange anzije wa jjajja yokka gye navo kale saavaayo bubi naye nabannyonnyola kale yadengira banyigamu antuuka nangoba ku bya ndagamuntu twali twabikolako dda mu ssomero nzijukira nalina mu P6 awo tebyazibuwala ebyange ndagamuntu yange evaayo bulungi nnyo awo mu 2023 yavaayo awo ndooza na mu December nefuluma nengenda nengoba ku bya passport nefuluma nayo mu January mukama yankwatirako nina n'emyaka emeka kubanga naweza emyaka 2 mu gwokuna ogw'omwaka oguwedde kati baŋŋamba yongezaamu omwaka naye tawanene mukundi mu Dubai kale tebabigira nnyo tebabigenderako nnyo ne tubeerawo olwagira Justin baali balinze muntu kuba already ekifo kyaliwo amama wange just balinze muntu ng'ekifo tekyaliwo byonna mbigobyeko nga bwe mubimanyi munange nga nzija naye ekyasinga okundeeta njagala nsobola okukola kikuzimbira mama wange ennyumba zimbire mmange ennyumba asobole okuwa eri gye watali waffe bange era nga omanyi bamulamu bamuyisa bubi bwe bityo yewe bale kutuweereza munange byonna tusiima bwongerwa musiiba bulungi
ng'ensonga bw'oziwulidde nange era bwe nziwulidde. Wano wenjagala okugambira nti abaagalwa mbabuulire, bw'obanga oli wekka olina eddembe okusalawo ensonga ng'osinzidde ku ggwe, nga kitandikira ku ggwe nga kiggweera ku ggwe. Bw'obanga osalawo okukola ekintu ng'olina abaana mu bulamu bwo, tunuulira ekintu kino bwe kikugasa ne bwe kigasa abaana. Decisions ezimu tuzikola nga zigasa ffe nga tezigasizza baana. So nga ate era waliwo n'omutawaana ogw'okukola decision ey'okusigala mu bufumbo olw'abaana, abaana bo ne babanga abaganyulwamuuko, kati gwe maama oba gwe omuzadde nobanga okafiiramu. Bw'oba oyingira mu relationship n'omusajja ng'olina abaana, njagala okitegeere nti omusajja oli oba omuyingiza mu bulamu bwo, naye ate aba agenda kuyingira mu bulamu bw'abaana bo. Kakati ng'omulabyemu qualities ez'okubeera omusajja w'omulungi, ate munoonyeemuko n'ebisaanyizo ebinaamufuula okubeera step father omulungi. Mugenda ogamba kakati nze ngenda kubeera kugwa abaana, nze sirina kubeera musanyufu. Okubeera omusanyufu kisinziira ne ku baana bo embeera mwe bali. Tolina bw'oyinza kugamba nti oli musanyufu ng'abaana bo si basanyufu. Essanyu ly'abaana olumu licontributinga ku ssanyu lyaffe. Obutebenkevu bw'abaana busobola okubeera entabiro y'okuba nti naffe tubeera abasanyufu oba mu mbeera entebenkevu. Abaana ab'obuwala, ozadde akaanako kamu, ozadde obwana bwo bubiri, obuzadde okyali muto, wakaweza 2, n'ozaala omwana wo. Mukwano gwange nkubuulire, waliwo by'oteekeddwa okukkiriza nti kakati ate kilasi ya bulamu bwo, kilasi yo oba kategori yo eyawukanako ku y'abalala. Omwana ono osobola okuyingira relationship endala, gwe n'oganyulwa n'akosebwa, ate okukosebwa kwe ku nkomero ya byonna ne kuwunzika nga kukuddira. Kale oyinza kubanga oganyulwamu kiseera kisooka naye nga gye bujja bijja kuba tebikola makulu gy'oli. Omusajja gw'oyingiza mu baana oteekeddwa okutunuulira alina obuvunaanyizibwa ekimala okubeera step father omulungi. Anaasobola atya okulera ba step daughters bano, those step sons? Anaaba accommodating, anaabeera receptive gye bali, anaabakkiriza. Kati ng'osoose n'ojjako ye ky'obbakkiriza n'abaana okubateekateeka okumukkiriza. Mukimanyi nti abamu bayingira relationship abaana ne bafuuka ekizibu ng'abaana baagaana omusajja oba baagaana omukazi. Kati tojja kugamba nti abaana bagenda kunsalirawo, nedda. Naye ate wateekeddwa okubeerawo mutual understanding, wateekeddwa okubeerawo okukkaanya, n'obaako biwerekereza, n'obaako by'ofuna. Nabo ne babaako bye beerekereza okuba wateekeddwa okubeerawo okukkaanya. Togenda batuuza mu lukiiko nti kati banne muteesa muti abateekewo conditions zaabwe naawe oteekewo ezo. No, naye mu ngeri y'obuvunaanyizibwa wabeerawo okubateekateeka. Naye abamu temusobola kwekenneenya kimala kukakasa musajja gw'oyingiza. Olwo ebintu ebimu ebibeerawo ng'abasajja abamu si bakulu mu birowoozo. Eri abantu nze n'omukozi obukozi okujja ewaka alina engeri gy'afuuka ekitundu ku nze, era nga kakati banne bakakati tusooke tubawummulemuuko, anti mufunye ono n'aba mulungimuuko. Kati ate n'alyoka apaaluuka, ogenda okakana mu myaka 3 nga musisinkanya abakozi 3 oba bana nga bannange. Obulamu bwange bugootaana okuyingiramu abantu abalala. Mukozi bukozi. Naye ate eriyo abasajja nga ye era alina bwa oyo mukozi saa yonna agenda. Tewabeerawo bondi, tewabeerawo kuyingiza mu family omuntu ono okumukkiriza. Kati eriyo abasajja abamu nga babeera n'abaana, akukwana n'akuwasa, naye nga ye mu ye waliwo gap nene n'omwana nga takkiriza nti ono mwana wuwe. Kakati bw'okizuula nti takkiriza nti ono mwana wuwe, njagala kutegeeza nti emikisa mingi nti asobola okukola by'otasuubira. Anti yetalabanga ono mwana we, si bw'akiraba. Amulabanga mukazi. Era ogenda okukakana bw'oba onoonyereza ozuula luvannyuma ng'omusajja ono yakolanga ebyambyone ku mwana wo, naye nga gwe tokiinaako idea yonna. So nga ate singa aliweekenneenyeza osobola okumanya
abasajja balina engeri gye bagamba naga kakati emmere yange muli ya bwerere nze nfunira wa kakati nze munnange maama obwana ne buba buto ne babutiisatiisa okubutta ne butambulira mu mbeera eyo ey'okutya kakati ate nawe oluusi totwala mutawaana kumanya olina okwegula kungi kubanga omusajja ono olaba ng'olina mubembeekereza bw'abanga alinayo obusente obutonotono bwakwatayo abamu bayinza obanga tebakwata ssente butereevu naye olw'okuba waka agula emmere yazimba ennyumba oba agisasula nga butono nnyo kati n'obeera ku bugubi omusajja toyagala munyiiza kubanga yakuwa accommodatinga n'abaana bo owulira nga ekyo kyokka kyakola kimala kati ebyala bisigadde oyinza abamu batuuka n'okuba nga abaana bano babakolako ebyambyone naye nga bamaama babizibira kubanga bw'alaba okuva wano talina wadda n'asalawo omwana we akafiiremu n'abanga amusaddaase naye nga just shelter oba bumiuzi obwo bwe bumutawaanya omwana n'akabasanyizibwa naye nga maama abamu abimanyi n'abanga agamba nti oba oliawo bwe ndifuna ekiddako ndivaawo ne kati sina wendaga kati ngenda kukola ntya mwana wange tugume kitammwe mumulaba ono omusajja kituufu yakukoze bwatu naye at least ye atugulira emmere ye atusuza kitaawo laba byatukola tatufaako kati mambi n'akaana ne kabeera bwe katyo so nkubuulira ebyo byonna bituukikako ng'omaze okukitegeera nti olumu oyinza olowooza nti kyeweetaaga musajja nga weetaaga mulimu omuntu ng'omaze okwawukana n'omusajja asooka n'oba n'abaana oteekeddwa okweteekateeka okakase nti oyingira mu relationship nga ddala oli mweteefuteefu naye abamu olwedde muyingira mu relationship lwa mbeera musajja kusuza musajja kuliisa na bwana bwo eyo nga yensonga enkulu kakati bw'oba mu state eyo kizibu nnyo okutunulira ensonga mu butuufu bwazo nolwekyo wano nnyongera obategeeza nti abaana bakyasanga ebintu bwe biti kati ntunulira omwana eyayingira mu bulamu obw'okubeera kati omukazi omukulu atandika okulowooleza okuzimba maama omwana yakiraba nti maama tuli mu kifo kikyamu kati omwana yatandika okweraliikirira balamu ba maama ali bathadi yawuliranga agamba nti oba oliawo wenna azimbira maama akayumba nti kati wano wetubeera anaatebenkera kitegeeza nti maama eri aliyo lwa mbeera si lwa mukwano nti basimbagana nnyo ekiri awo naye olwobwo bwamufunako ekyo sisita akyolese mu byalwana okutereeza kati alinga amanyi ekizibu kya maama talina wassa mutwe talina wassaluba talina wagenda tuteeka kati bambi n'osanga omuwala ng'oyo nga naye agenda kukola obulamu bwe bubeere mu kukolerera maama bubeere mu kuweerera batoobe ebina byate mbisanze n'osanga ono ng'ali naye anyigirizibwa obulamu bwe nga yabufiisa aliwo okubeera muzadde maama na taata eri maama we ne batoobe so sister njala kwebaza olw'obuvumu obwo naye njala kutegeeza nti era teekateeka okoleko akatono k'osobola oyinza obutabikola byonna osobola okuyimirira bw'onooyimirira n'obaako naawe wooba oyinza okubaako akatonotono k'oyamba abantu bo naye tojja kuyamba abantu bo nga tolina bw'oyimiridde togenda kubeera ku kyeyo budde bwonna abantu b'endabi abalinga ggwe abatandise nga ggwe bawunzise nga bali mu myaka 10 nga bali ku kyeyo buli lwabanga awaliriza n'akomawo kekyaddo agera okutunulira embeera nga yabadde breadwinner takyalina kyayingiza ate beetaaga okusaasaanya n'addayo bye nkugamba mbisisinkanye n'olwekyo teekateeka mu kwerumya kwe weerumya obeeko akatono kosobola okuyamba famire yo naye osooka oyimirire nga ggwe oba ozimba mulimu oba okolayo kiproject mukama nga bw'anaaba akuwadde ekisa otengerere bw'omala okutengerera osobole okusitula abalala naye ojja kwekanga ng'ofiira mu bulamu bwakulabirira so nga ate naawe kati okula ogenda kubeera mu serious relationship ojja kwetaaga okutandikawo famire yo bwe mutuuka mulina engeri gye mumenya abasajja n'agamba bannange ono nawasa bizibu famire anti nga wakati mwina kye muyinza kwekolera kubanga ate akasente olina okukaweereza kyobalaba muwunzika ebiseera ebimu nga bamaama bammwe babatiisa n'okufumbirwa okugyako ng'alabye nti ogenda kufumbirwa mugagga babatiisa okufumbirwa naye ng'ensonga si kwekengera nti omusajja tagenda kubeera mulungi gy'oli gobadde obalabirira kakati ogenda kuyingira ejja ate ozaale
Mama ayinza oteekawo embeera ng'awuli ali comfortable nga toli mufumbo. Kakati abasajja bagenda kuyamba ki leero bw'aba munange ati taata wamulaba byampisaamu nono gye twagenda olaba bwe byali mwana wange weesonyiwa abasajja kola ssente naye ng'azikola ng'ate mmwe muzitwala. So wano olina okwebereramu, oyinza okunzika ng'emyaka 10-15 mu maaso tolina kyotuuseko, so ng'ate emyaka gyo okula otuuke mu myaka 35 ng'okyali kugwa famire, so nga naawe weetaaga okubeera ne famire eyiyo. Sikugaana kubayamba, nekola ekisaanidde, kola ky'osobola. Si buli kizibu nti ojja kukimalawo, nkiddamu, si buli kizibu kya famire yo nti gojja okukimalawo. Baako kookola akatonotono naawe osobole okuteekawo akako obulamu butambule. Thank you. Naye okulabula abaana ab'obuwala muyingira mu relationship nga mulina abaana nga temubalowoozezzaako ne bakosebwa. Kati wunda bino byayogedde agamba maama tabimanya ati talibimanya. Negoloza maama bw'amanya embeera eno ate ye muyise etya bw'ogatta ku birala bibamuyisa obubi oba balamu be n'ebyo bwe bityo. Abaana basuffocatinga bayita mu bizibu naye ng'oluusi bireeteddwa abazadde mu butamanya. Kino nakyo tukitegedde. Thank you so much for watching.